abasinga bagenda kupatikane mu nsinga tukyali oli ne waba ayagala ate ekifuba kati abamu bagenda kufa olaba okubbi okumu baate bagukubye tina abantu abamu amateeka tebagatwalira mu ngalo because yayise security wabirabire omwami oyo ebbanga ddene talina mpisa naye nga pulezidenti waabwe ngenda kumakinga sure amanye kyavudde ku kyayinza okuba yatankudde akola ensobi entono nenene naye nga ate nkondeminga ekyokugyayo emmundu mu bantu naye akendeze effujjo mu bantu buli muntu amanyi waakoma omuntu omulaba alina emmundu dduka oli yabadde atomedde mutomere mu kuvaayo abantu batutomeranga bulijjo netutudde ebbali netuteesa zine fenna mbu tetuli bamalayika so yekube mu mutima omwana n'addayo n'ekibuzo kyakubuuziza naye tubuuza ku kya Zakayo beera nti omulogo oba yakulogola benamu banjiza ddala era ndowooza yandoganze nga mmanja naye sebola bannamugjayo llo kati wamuta ku llo zo naye gazirina okubaza amaanyi oba akayimba kamuyisemu naye nga bwogenda okujja mu ntebe abayimbi abasinga babawa ssente ne batayimba kamiliyoni y'omu ku bo yakwatiddwa South Africa ono eyakayimba alimba muwa ssente n'atayimba bayinza oba waddewo miscommunication yawo naye omukyala bbanga lya myaka nga 3 bali ba mukwano abamukwano bita ate yasulayo ogenda kikolwa kyagwe nga pulezidenti yaddako ngenda making sure abapromota bajja mu association badije bonna kuba kati bwe tuba nga tuli mu saaka emu obwo issue obwo tuba twabumala dda munda Zidi agamba agenda kusuwinga isi akalulu ketegese sikatuufu baagala kubbira akalulu nabadde mpuliriza voice note ye muli abadanzalawa ngamba kalo ntumanyi gwadiringa naye nebbawa ayinza oba neegomba so kyensinga saganye okuteeka kwoyo sida kubanga bayimbi tuli bangi benjagala okufaako nze ntunulidde nnyo bali bakama banga baŋŋamba genda kusaka kino genda lwanisa kino genda eno polisi lwaki eri awo genda lwaki ffe ng'abayimbi kola tuni zaffe ziriwa royalties zaffe ziriwa so ntunulira bakama bange bye bantumye so si bye banjogerako bwobadde Dubai wagambye kino Zakayo weewala obulogo Zakayo weewala obuvuyo Zakayo omuntu yena kasitola wa munsi omuntu nga gyeyita nnyo omanya alina byeyesiga ebitali birungi wetuli wano ne vaisi mulaba waali wano so esasagge kyekyo tukomyewo ati tutandikire we twakola ki twakoma bino tebinnaggwa ate tebinnatandika yadde kati tukomyewo tubitandike ate tubimalirize yonna ebadde yeekutte tugenda bizungulula bwekiri obudde bwebwo lukatuuse tugenda kutambula mpolampola see next day, Uma President. Yo, tugende wali mu parking pole Sama president. tuyingidde katogera buli Bonna kyawendedda. obunkenke ebigambo ebibi n'ebirungi Uma president is back. Time to shine. Kwa tugenda mulongo tamu wenalese jiguli President atali wakwesibako abantu gwe basindika abalonzi bansindikira nzize banyonyera bye mbasakirudde Tewali agamba president is back. kusima mwali
Ovuddeyo kubasakira. Ovuddeyo. Mbadde birungi nnyo. Era abantu be Dubai ne Abu Dhabi kyebyo basaba bagaziyeemu ku venue ezo. Bagaziye ku venue ezo. Abantu bali positive, abantu baagala nnyo okumanya kye kigenda mu maaso. Era nkubiriza abali mu kalulu ako bamaking sure bakassa mu bantu. Obutaswala abantu olaba abali e Dubai bagamba kye kigenda mu maaso, kino tukiraba bwe tuti abantu bali updated balaba ekigenda mu maaso. So nze mbakubiriza abayimbi bannange nkomyewo 28 edate gye batuwadde. Jagala buli omu akebere ID oba girina tugende tusooke tulonde akalulu ako ate n'ebirala tubikole ki tubipambanire omwo. Okusomozebwa kungi nnyo neve tutunuulire bisanyusa. So kyekyo omwana yagenze na postinga n'agamba oserinzawo tu Dubai ate abamu nga baagaana oyimbawo ng'abantu bagaanye okujja okubalaba. Kyabadde kiti ekivvulu. Ffe tetuli ba bulijjo. Ffe wetuwulira nga tuzze ewantu omanya kuttaanya. Abalala babadde bakyakuba ebituli mu kalulu kano ke mugendamu tekalina kubeera bwe kati abapukanto balina olulonda. Nkomyewo keetegereza bwe ndaba wiiki tateredde ng'era nkikwatamu. President watabadde kati njagala kulaba ennyimba zo nga nkulabira ddala. Abavubuka ewange bakwagala. Nze pulezidenti w'abayimbi. Era nsabira mpeereze bulungi anyongere ekisanja mu 2-3. Akuwe essaala. Omusabiddeyo ku ssaala. Mama muwe essaala. Munnange Mukama Katonda akwongera omukisa. Engeri gy'otandise okuba omuvubuka bw'oti omuto n'ogira n'okuŋŋaanya banno ne banno bakuŋŋaanyiza eddala nabo bagende mu kuyimba nga gwe bwe wayimba. Olabye endowooza tutukidde mu ssaala tutegekedde mu ki kati ng'omuntu agamba nti essaawa yakweccanga kugenda ku Kings Sport kulya ku fish nakwekola ki kweyagala nakusoma ku mawulire kumanya kibaddewo. Leero wabadde Dubai twabye nga security yaleeta okukkiriza kukwata kuba mami twabye n'omuwala bawusa bwe yakasuse wansi. Dubai n'amateeka gayo ebbanga lyonna bwe gabadde naye kikulumamu nga tulina kyakukola abafaani ffe twagala nnyo okuba close nabo. Wabadde nakulabye nga bikuweddeko oba tulina kyakukola. Tugende ku Kings Sport badde nsaba tusimbule twesange ku Kings Sport Oba tuyinza sinkana wali oba tusinkana kolido ate era kombo yedda wali kombo yedda ku Kings Sport jasi tugende waffe tugenda mukubo bagenda kutinka. Come on,
So tugende ku nsonga ya Kalulu National Theatre 28 next Tuesday. Akalulu mwetuli era olaba ne vice wange uno yanonye. Akalulu mwetuli nnyo tugumye. Twagala tusoke tuwetegereze embeere kuba sibaddeewo kati. Era kuddamu stade ng'embeere eriwo. Nkubirize ne bannange okujja mu bungi nnyo tulonde kubanga abayimbi bawaga. N'ekirala kyensaba bakama baffe batuyambe bateekewo nnyo enkola eraga obwerufu mu kalulu kano nti buli kye bakola bakikole nnyo mu bwerufu bakikole mu kamera oluusi bive mu whatsapp nammwe babayite babengeginge abantu bamanye ekigenda mu maaso kubanga oluusi nyinza okulabika nga complaining naye nga ndi mutuufu nkitegedde so nsaba emitwe babyoleke bibe nga birabika era bye bisinga okunkomyawo ebisinza okunkomyawo amangu kuba nandisigaddeyo nenjira nga neyagalamu naye njagala kuorganizinga aba agenti bange tutandike okwetegereza bwe tugenda okuuma akalulu kaffe ku mulundi guno tugambe nti kati wano wekagenze kali kanaabeera free and fair singa kali aka technology waliwo ogamba waddeko oli agamba kuzajaza okugamba nkukuba embooko bankusooze byonna si birungi naye ogamba ize waliwo abamu abeeteeseteese okukyankalanya akalulu kano nga balaga tebagenda kukkiriza byonna ebigenda okukolebwa kuba bo balaba nti ekibiina mugenda bamukifudde kyekampala kyokka how to is that nti singa mukola one polling station ekibiina kigenda kuba kifuuse kyekampala nze nsaba buli muntu yeetegereze ye nga ye era buli omu waaba alaba nga alina wabuusabuusa wadde mba complaininga kubanga nze muntu mukawuntinga ng'omuntu ate buli muntu avaliwenga yamaani teekateeka kizoyina eri abalonzi b'abakantu okulaba nga bagenda okulonda akalulu abalonzi bange bawaga bajja mubalinde mugenda kulaba abasajja abawanvu awo nga babatiikinga gwe kyolina okumanya akalulu mwetuli walonda beko nga nsituse mu byolwali akalulu mwetuli nnyo abaana b'embaale bawaga yageddeko ne makateni nga awaga abaana bange ab'embalala bawaga abaana bange abeerira bawaga simanyi kumanya baku National Theatre tujyawo nkubuulira amazima era nayagala nnyo okusaba abantu abo tugende Kololo oba Namboole so muli gyesaabwe mulimu abayimbi 13 nze bwe natambudde nasanze abayimbi kumpi akakadde kamu n'ekitundu kati abantu abo bonna bandyagadde babe part of ekigenda okubaawo era mbakubiriza bakama bange musobola ekitunulamu nammwe ne mulabanga ekifo ekiba tekimala nga mutusindika ewagazi ya abantu baleme nnyo okuzalawanga abayimbi kino kyabayimbi lwaki bo babalowoleza abayimbi bagenda kujja ffe twogera nabo bayimbi we bali bambi bamuyitani bamuyitani kubanze muri kye sitamba yina nso munoonyako bamuyitani ani nyina munoonya muri kye wali ayina ekibuzo mulala bambi sibadde mu ggwanga ate ekintu ekikwatagana n'obulamu tebakisaagirako so nakomyewo Uganda njatweyagale bakyali bange tukakane bannange muleke omukulembeze ayogere
ebintu bingi ebyandeeta mu bukulembeze buno okwesimbawo era bingi zizenga mbikonakonako naye ensonga ezimu zetaaga kumala kwola ki kwetegereza tunazoogerako. Watyanga balimbye Ugambye kamale kwetegereza njogere kyemmanyi. Vice President ekyokukwatagana ne kusiima Irene tekiyonoona akalulu. Nze nyonoona yayonoona tugeza ati ngamba abawagizi ate tebagala kusiima ate ne bakola ne kusiima. Kankubulire ono omwana ebbanga lyenkolaganyeko naye omulaba nga muweereza mulungi ate obuweereza kutuma fe abantu batwesiga yensonga lwaki tuli kyekiri. Omuntu oyo alaba oba omuyimbi yenna gwe njagala otuukeko mu bayimbi oyogere nabo obuzibu mutemogera nabayimbi. Omuyimbi omukoowa akugambye ndeesa obukulembeze bwange obujja ofunye bulungi. Ekisemberayo ddala olunaku lw'eggulu Rasta yabadde akola interview yagambye nti bino byoteeka one polling station nga clusters nga tezigenda kulonda at least baleke olukiiko olukadde olubaddeko lugira lufuga paka bwe balifuna ssente eziteeka akalulu konna. Omanyi mwe mwabifuula bya lubalaato bino naye kano akalulu kaddala ge buli kigambo ky'owulira nga kyakusaaga mu kalulu manyi kyo sigenda kyanukula. Eddekulu yagambye abayimbi tebalina budde kulonda era ku nsonga bagenda ekintu kyogera olabye wanyenyeza omutwe kikwasa ennaku. Abayimbi bagamba bagenda kujja balonde ayinza oba jaba bize ayinza oba yali asibira tajja baawo. Era buli omu aba asuuta munnange gwabagira oyo yewuwe yeddalingi we. Abawagizi bange mbagala nnyo nkomyewo kati. Uganda yonna okuva mu Mambuka paka Maserengeta banange president kayogereko kyembadde ngezaako banyonyola abawagizi bange bonna okuva Mambuka paka Maserengeta muninde ku byalo byammwe nzija tulina okuyisaamu olukwakwayo lwa Zaakayo. So gwe beereeyo ng'olinze ekipande kya Zaakayo ku kyalo ate tunyumirwemu ku disco kubanga obulamu bwakiki bw'omala wangula kati tugenda ku boda tu boda nakati ngenda ku boda ate akalu kansanga nkola akayimba Zaakayo abantu baka babutegedde kalize kola ngenda Canada ngenda America ngenda Germany nina ensi ziringa 15 ndi bize ate nga yoyo nakati kubongo nateako ne bayimbi bannange ebintu byebantuma bayimbi byakwogera si byakuwandika kuweereza bakuddemu. So ngenda kuba ndi yakitinga dakiika 45 naye nga zivaamu essaawa nga 4 kubanga waliwo omuntu asobola okuba mu ofiisi emyaka 3 noononya kyakoleddeyo wakiri eddakiika emu ekikola ki ekikubula. Ffe tulina policies nyingi zisobola okushawutinga ne bawulira ne bategeera ne bamanya nti abo abantu balinamu sensi. So tugenda kwogera direct era obukulembeze bwaffe temubusuubire okusirika okulya pate tuziridde tuzimaze katuze mu buweereza. Omuntu yenna abadde ajajamya ebintu by'omuyimbi owedde. Omanyi Zaakayo yaliko obadde tukimanyi kati nze buli wembeera mbeera mu Zaakayo vibe ate buli muntu ayinayo Zaakayo we nawe olabika olinayo Zaakayo naye nze owanga ntawaanya nnyo simanyi oba gwewuwo
naawe akutawanya oba yakulemerako owaayi namukwaza ala namundekera nange nemukwaza nammwe nemumundekera kati kampapagane naye baganda bange mwebale nnyo mbadde mbasaba mbaweyo ebibuuzo bina tugalewo ngende mpumulemu bambi leero chop life Monday ate buli Monday nyimbamu wano gwesalako musaawa awo 4:05 ng'obudde busiiwuseemu kanga nenneebake munzire ne energy enyina buli wayimba oluyimba luno mbamu ekigambo ky'okozesa Bobi Wine baakuleka kati nga ffe tumanyi Bobi Wine bebeku ogambye Bobi Wine like ng'oyimba oba nyimba group otegeeza nyimba group webale nnyo kyobadde oddamu nkugambye group ogambye baakuleka oli mugambye Bobi Wine bamuleka banyi be bale president biweddeyo tweyanziza